music yasinga okutwala abantu mu mazambi agasinga. Abamu ku bantu abakyasinze okubeera ababye ennyo eri society be bayimbi. Abasinze okwonoona society be bayimbi. They do not spread any sunshine in the world. Era bw'olaba nga society nga batandise okwegomba ennyo mu bayimbi, society eyo ebeera failed. Eba egudde. Mu ngwa yonna gy'eba eguddemu n'olw'ensonga zonna eziba zigireetedde okugwa. Era abantu ebiseera ebisinga babeera tebalina nnyo ssuubi, ng'ekiddako tewali. Kasita olaba abantu nga baresortinze nnyo ku music. I'm going to give you examples. Wano myaka gye7 n'ekinaana n'emyaka gye9, even 2000s, music yali asinga okuwulirizibwa yali ava mu ggwanga lya South Africa. Lwaki? They lived for a long time under apartheid. Nga bali mukola ki? Kunyigirizibwa. Bali babanyigiriza, but for some reason bali tebalina ssuubi, tebalina resources. I heard at the time 80% of the land nga ettaka lyonna liri mu bazungu. Tebalina ssuubi, tebalina kiddako. Kati kyembadde njogerako ne society eri failed eyinza okubeera ng'erina ensonga ezigireetedde okubeera failed, wabula abantu ekisooka okubalaga kubeera nti music muki mungi. Congo Zaire wavayo music mungi. Babeera under the oppression ey'Ababirigi. King Leopold mumumanyi, bagamba yatta abakongo abasuka 15,000,000 n'okwambuka. What resulted? Music. India. Kigambibwa Bungereza yalutinga India $1 trillion ezisukka mu 3. Buli omu ayogera bibi. $1 trillion obugagga bwe babba mu India. What did they resort to? A lot of music. Black Americans, abaddugavu, babanyigiriza for a long time after slavery. Chichari, what did they resort to? It is a lot of music. Whenever the society fails, abantu babeera nga tebalina sense of belonging, tebamanyi kiddako, tebasomye, tebalina resources, ekiddako kibeera ki? Music. Wabula ate era ebiseera ebisinga abantu gye bakoma okulinnya mu level z'okusoma ne level za standards of living, kibongera essuubi, sense of belonging, n'okubawa ebitiibwa, bakonectinga kitono nnyo ne music. Kyova olaba essaawa eno bakutuma vibe. Vibe mugimanyi? Bakutuma vibe, omuziki guli oguteeka olwatika mu nnyumba, tosobola gusanga Naggulo oba Kololo. Ogenda gusanga wa? Eri ewaffe mu Nkere, bitundu ebya ghetto. Waliwo ghetto eri awo mu Kavule, waliwo abasiraamu bantu balawoko okusomesa. Bangamba Seeko ogenda kusomesa Gaza. Kati nga nsitukangako wa? Nasitukangako Gaza. Nensanga abaana balenzi nga yawummula ennyindo sayidi bbiri bw'ati, la ilaha illallah Muhammadu rasulullah, ng'okutu konna abula kumalayo. Ne bangamba Seeka tola ng'ozze tusomesa naye nga tozikwate zikubeere kumpi. Bano bennyini ab'e Gaza b'osomesa engatto bajja zikola ki? Bajja kuzitwala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yatugamba nti al-maazif, ebivuga, khamru nufus, gwe mwenge gw'emyoyo. N'agamba nti ebivuga biina akabenje kanene nnyo eri omwoyo gw'omuntu n'okusinga omuntu anywedde ebbidde, n'okusinga omuntu anywedde omwenge. N'agamba nti faidha sakiru bil aswat, abantu bamala okutamiira amaloboozi, halla fihimu shirk, shiriki afuuka halal gye bali, wamaalu ila alfawahish, ne bayingira ebikolwa eby'ekyonoonefu, wa ila dhulm, n'okulyaza amanya.